ate kati oyagala kulaga mutayagaliza gwe katika nkubulire olimba lwange nasoko kono lwa hitting a Western region bali balita nkwino mulita this song went viral on West nina rukolera ku tuition booth wa DJ Cream kati ebisere bene TikTok yate nabira nyo famous gabo eri kati naye nze ng'omuntu nalowooza nti we kubira ono Charlie simu nakoleyo ka clip ne nka postinga ku Facebook yange at least nja kuba nina kye neyongeddeko nga ndowooza mbu ekintu ekyo naye ajja kukola ki ajja kyagala wabula omwami ebigambo byanziramu sidanga mumukubira namwejjako mutima mulungi nakimanya gwendi naye talina wakuba simu oba yakoleza waka kuwasa namukubira essimu nze namukubira essimu oyo mwami direct ngaakulanga kinti obutaddamu mukubira nze kenyini namujjako nembeera nga sigenda kuddamu mukubira nakima okusinziira ku bigambo bye yaŋŋamba yanziramu atya nyinza obutabyogera kuba nze soogera bigambo bya kisiru mukubira naye byali bya kisiru nnyo azini nnyo abimala mwanya abaanyi nga mbutuufu nakoma akafaananyi singa nga bwe kibeera nti bwati bw'abadde ng'agamba abaana abamwetoolodde bonna abayimbi n'enkizuula nti bonna yali abajjamu ddaki amaanyi n'essuula labibwako kati ate oyo mwami nemusanga ngayo si element ye era nga tayagalira ddala muntu yenna kuvaayo nagamba kati nze vale music yes nenkimanya nenkinogera eddagala era kati abaana obalaba bulinako bakeera kukweyongera eddagala walinogera kuva eri ogyoyimbire muno oba nakola kye bayita vurugu omanyi kye bayita vurugu nakola kye bayita vurugu nga bw'onoosanga omuntu nga ye yafuna comfort zone ye mwakolera ebikyamu bye ojja n'ogamba kati kana akabinja deforestation tukamenyaamenya ne tubalaga nti kino si bwe kirina okuba ate nga tubikolera mu Western Region because Western Region kati gyolaba tebalina TV stations zisinga kusatu ziringa 3 ku 2 kati nga nalina okuyisawo message buli omu amanye ekyokukolebwa n'enyinkaleginga abayimbi abo okubeera nga bagenda nali simulabangako nga alina omuyimbi gwawo advice naye nga abaana bali beetaaga just advices okuva naddala ku bantu nga ffe aba bali mu maaso okitegeera so ekyo nengenda nga nkikolako nenga bayozi collaborations eyo abaana nembawa buli omu n'abeera faamu mu position ye kugamba buli omu n'afuna hopes okubaako gyagenda nekyagenda okukola naddala music industry of Western Region so ate saakisangawo naye ateze mukujja yali amazeewo emyaka almost 12 kati nze ndowooza ndi mu kuvuga egyange ebiri oba ndi mugenda mu gwokusatu kiraga kyeri nga ye yasookawo ate gwe yakajja osudde okulaga nti abato abajja tolina basuula oba tolina basosola olina balaga kkubo erijja mu ndongo ndowooza nze ku lwange sandyagadde kibeeko kyekimulaga nandyagadde kirage banno benkikolera bamanye nti twetaaga okumultiplyinga bw'olaba omuyimbi ng'ayimba olulimi lwo ng'ate aluyimba bulungi opportunity muwe bw'oba ogirina yes ye takisobola era tajja kukikola nammwe mukimanyi naye bw'aba agambe mukagenda ayimbe kolabo kakasa nti agenda kuleeta omuyimbi atamanyi kuyimba okakasa lwaki tasobola kuyimbwa ne muntu akompitinga nze nkugamba ku muntu gwe mmanyi reigi anti kugambye kati kankuwe ekyokulabirako Western Region wali abayimbi aba kati gengenza okugambako n'abalala gye balina kati kankugamba abayimbi aba akuwe kolabo zaabwe agenda ayimbe ne T-Paul Yesu agenda ayimbe ne Omega Yesu anoonye omwana gwe bayita Prince Exit anoonye Matt Henry oba Vale Music bw'oli wulirayo kolabo eyo ng'omanya yakkiriza bye nali ngamba nti akolagane ne banne naye aba asobola okugenda n'anoonya omuyimbi nga Megaton ng'akuba lwapu bino ebintu tebitategeerekeka bya Jamaica lunyanko tebitegeerekeka kati oyo n'ajja namwe n'abalaga nti nga bakola boots naye nga in actual sense yandibadde akola ne Prince Exit yandibadde singa akola olimba ne T-Paul naye munjogere nga alaga nti omuntu alina lofit omuntu ayagaliza omukulu Vale Music ogamba otya ndi bulungi taata ambassador asanyusa okulaba kale so obula bulungi mpola munange music atambula atya nga bwe byali ejjo nga bwe bigenda kubeera enkya nga bwe bibadde bibeera era bwe bikyali tulina ensonga ze twalabye mawulire
ntugamba katukunoonyeko etwawulidde nga omukulu ayogera ku linnya lyo nagamba nti omukulu Di Mario yali ankuba naye omukulu Vale Music nagamba omusajja mulekere awo muleke agende gw'ensonga waziraba otya awo ku studio ya Di Mario kyamanyi ne bw'obeera ggwa mpadde interview bw'osanga abalwana kisooka okujja mu bwongo kutaasa so bw'oba tobataasiza wabawo ensonga zo bbiri oba ssatu either osobola okuba nga obatya endala osobola okuba nga tebikkwatako naye bw'oba olumirirwa obulamu bw'omuntu kusobola okutaasa so nze nakola ogwange I played my part nasanga abalwana ng'ebibalwanya nsonga za nnyimba ate nga bw'obimanyi kibanga omuntu okunsanga ewange noyagala olwane nange oba togenda kumalako kuba tusobola kumanya butya bwe ndisekiwa so ndowooza ze embeera ezaaliwo nasanga omulenzi bali mu kuba nsonga zalimba nendaba nga kiyitiridde nga waaya mute agende agwe walala kireme kubeera waawo wennyini ate we tukasiba okitegeera Di Mario omuyinamu obuzibu bwonna mpanga lyonna lyozze ng'omulaba Di Mario kyali wange in fact kati kambabulira abantu abatamanyi Dima ye muntu asobola okukubira simanyi neze ankubirako ku simu nambuuza oba nalidde abantu abo batono tebasangika muntu nga celebrity nenga asobola okulumirwa upcoming yenna oba muyimbi yenna kati Di Mario nze simufusanga nga mubuzibu wabula abantu abalala kye batamanyi Di Mario ali ku market Di Mario abeera n'abayimbi bangi nnyo n'abamu tajjukira mbu abaddeko nabo so bw'obanga odimandinga oluyimba lwo kiba kyetaaga n'oludimandinga naye mu ngeri ya mpola ng'omuntu akimanyi nti ne gw'obanja naye ki muntu naye muvuka gamba oluyimba balukola mu January ne guno gwaka abadde amugamba bino na biri komawo enkya komawo luli komawo January w'omwaka guno kati nze nina bbiri ze nakola ne Di Mario January w'omwaka guli kati kiba kitegeeza ono aba yasse nnyo anyway nakyo kibi okubanga tugenda mu gwokutaano ng'oluyimba walutandika January nga tonalufuna but then gwe woyagalira oluyimba lwo omuntu oba omusaba oluyimba soka omutunuulira omusanze ali mukola ki kituufu abeera alina ssente zo naye nga naye akyakubanja ng'alina gundi project yo kati nawe omukwatamu mpola n'omuwamu engeri yaki yakaganya akadde omuntu n'omuwa obudde ofuna bulungi sigamba mbu kirungi okubeera ng'oluyimba talufuna no alina oddufuna but mu mbeera ki yes mu mbeera y'emu anti wetulabidde ba producer babadde ne ba songwriter nga boogera ebisongovu eri abayimbi mmwe nti tebabafunamu mmwe abasinga okufunamu ba producer ate wetulabira n'ebino ebize nga bihappeninga ddala obwegasi bunaabeerawo ddala abayimbi ne ba producer andi kati ekizibu kiri mu business eno mugenda ne mugigatta ne mugifuula nga abatunda ennyaanya oba butungulu mu katale bino bintu birala ffe bwe tuba nga tuli bayimbi tulina talents ezaffe ngaffe eziri blessed to us by God ne producer naye alina omulimu gwe mulala nze gwe sitasobola yensonga lwaki mba ngenda okukola naye nsooka kukkirira ekasawo ne mulipa kiba kitegeeza mugjeeyo kati nze mubanja onfuna bulungi kati takkirizibwa ate kuyimirira mu kamera n'agamba mbuze tanfunamu baba tanfunamu kitegeeza either ku studio yete waliwo receipt book oba ennyimba akola za bwereere kyekyo then ate ebyokulwana bino mbusimanyi omuyimbi yalwanye ne producer tekinawe kikwatagana n'ekyo ekibuzo nti tubafunamu oba batufunamu zino zabadde ensonga z'abano kwenyiigira kunyiiza muno n'omusanga ali free ali busy alina byakola n'omulaga nti goze kima luyimba nga kwotadde ne threatening violence tino nja kudda mu bubi oba mu bulungi sina gwe ndi kusaidia kyova olaba noono yennyini gwe ndi okugamba nti yakoze bubi gwe nataasiza yes awo wennyini nga tukyali awo Vale Music olina ennyimba nnyingi ate era abantu abamu bayinza obutakutwala nnyo mu bwa upcoming kituufu because okoze n'abantu basita bayimbi abanjawulo ab'amaanyi ate ennyimba z'abantu baziwulabye baziwuliriza wavaayo emabega n'ogamba nti ekyokusosola abantu kisusse lwaki mukuba obucupa omuntu ataabasobya
mu kuboya basobya wali otegeeza ani era lwaki wava oyinza okuba tewakifollowinga bulungi kyali bwe kiti waliwo show ya Alex Muhangi yali Embarara eyavaako Sagazarwe ne Azawi nze ng'omuntu navaayo n'enkondeiminga ekikolwa ekyo ne mbalaga nti bwe mba nga nze muyimbi wa Western Region nga ne show eri mu Western Region tewali kiba kimpa pya ntuuka ogenda ku stage okukima microphone ku muyimbi ayimba eba disrespect nfuna bulungi bwe nakyogerako nalinga nga nabbi nga ndinga alanga kuba nze nali ndaba results zaakyo kigendo kivaamu tewayita ku 2 ne bagenda mu nkuuka omuyimbi omu ne bamukuba ki obucupa wabula nga tebana bamukuba bucupa kati kino kakigende eri bali ba event organizers abo baddira Katikkiro ne bamuteeka ku stage n'akola speech ye bwe yavaako waati ne bateekako omuyimbi omunyankole nga bakimanyi mu nnaku 2 Azawa kyetwala n'oyo mwana neze nali nkimanyi oludde nali maze okyogerako kati obucupa nga tebana bukuba ono basooka bukuba oyo omuyimbi yasooka okuyimba oluki olunyankole nga Katikkiro yakavaako kati nze ekyo kye kyandiginga deep n'engamba ekitegeeza bangi bagenda kubeera nga bafiira mu bye batamanyi ye statement yange gye nakola n'engamba ffe tulina abayimbi bangi tetulina muyimbi omu 2 3 tulina abayimbi bangi ate bakatandika okujja so abava mu West yes so bwe mbanga musazeewo okuba nti tit for tat is a fair play mubonerezenga oyo eyabanyiiza muleme kubonereza Valley Music muleme kubonereza T Paul Omega ku musango gw'atazza bino si bya Bible ntino tobonerera bibi bya Adam eno disco abayimbi abenjawulo bavudde nga batagise ebivulu tulabyero ejja ategese ekivulu wane Kampala Omega naye ataddeyo olunaku lwe lumu kiri eyo Ishaka Omega tataddeyo show banange ali mutulimba Omega bamuyise ku show ate ye alaga nti show ye kiri Omega live in concert nedda dayo somera bulungi ku artwork Omega live in Ishaka bamuyise nanyini show yamuyise yatigise show ye namuyita genda ayimbe nga kitegeeza ki takirizibwa genda kukola ino genda okukola simanyi na lwaki obadde osaana kumbuuza ekyo alina genda okukola ate omutazaalibwa n'ono akola nnyo n'oli akola bibi era nange ndabika ogenda ne Omega eyo bakyali mpeereza tebana kumpa zange bazimpa ngenda lwaki tojja wano okuba wandaba kumpi anti nawe tebana bakumpa zange nze azimpa gwe ngenda okukolera okitegeera ate era bwe nzijja n'enkola ng'ompise n'otazimpa era mbiranye babimanyi babimanyi abasajja kimanyi obuzanga ku Gioni muli mu good terms ne Rage tetulina kitugatta ng'oggyeko okuyimba olulimi lwe lumu olimba sina gatiki tulina kitugatta anyway mama wange yaŋŋamba mbu mukyala we kazini wa mama wange kitegeera tho nali sikimanyi nakakitegeera wano wenkulidde naye era bwe nagenda nga mbuuliriza nekizuula nga kituufu nga taata wa mama yazaalibwa ne taata wani wa mukyala woli so ekyo nenkitegeera ndowooza bw'oba ombuuziza ekitugatta kyekyo kyokka n'okuyimba olulimi olufaanagana otherwise tetulina kitugatta okubeera mu ndongo like nga ogamba tuli mu industry y'emu tekibagatta kuba nti awo then wandibadde ombuuza Bafana kuba naye tuli mu industry y'emu wandimbuuziza Saha Chameleone kuba era tuli mu industry y'emu anti waliwo okubanga bw'ogambye nti engeri gye muyimba olulimi lwe lumu tiwabaawo enkolagana ey'amaanyi nga bwe tubeera wano mu Buganda tusanga abayimbi ab'enjawulo abava mu Buganda nga beeyagala nnyo anti kati nze kyo olaba kati ewaffe tukyali ba founders ojjukira music wa wano nga biseera bya bakafeero bani kati ife bakafeero baawali ba founders abatandika omuzannyo ogwo kati nze najja nenzikiriza nti okusobola okukompitinga ne music industry omu central tulina okubeera nga tumultiplying nga tuwezeeko bangi abalabibwako okitegeera kati ate oyo omwami nemusanga ngayo si element ye era nga tayagalira ddala muntu yenna kuvaayo nagamba kati nze Valley Music yes nenkimanya nenkinogera eddagala era kati abaana obalaba balina kubakeera kukweyongera eddagala walinogera kuva eri ogyoyimbire muno oba nakola kye bayita vulugu omanyi kye bayita vulugu nakola kye bayita vulugu nga bw'onoosanga omuntu nga ye yafuna comfort zone ye mwakolera ebikyamu bye ojja n'ogamba kati kana akabinja deforestation ne tukamenyaamenya ne tubalaga nti kino si bwe kirina okuba
ate nga tubikolera mu Western Region because Western Region kati jolaba tebalina TV stations zisinga kusatu ziringa 3 ku 2 kati nga nalina okuyisawo message buli mama nyecho okukolebwa nenyi encouraging abayimbi abo okubeera nga bagenda mu nali simulabanga ko nga alina omuyimbi gwa advice naye nga abaana bali beetaga just advices okuva naddala ku bantu nga ffe ababali mu maaso okitegeera so ekyo nengenda nga nkikolako nenga bayozi collaborations abaana nembawa buli omu n'abeera farm mu position ye kugamba buli omu n'afuna hopes okubaako gyagenda nekyagenda okukola naddala music industry of Western Region so ate saakisangawo naye ate nze mukujja yali amazeewo emyaka almost 12 kati nze ndowooza ndi mu kuvuga ejange ebiri oba ndi mugenda mu gwokusatu kiraga kyeri nga ye yasookawo ate gwe yakajja osudde okulaga nti abato abajja tolina basuula oba tolina basosola olina balaga kkubo erijja mu ndongo ndowooza nze ku lwange sandyagadde kibeeko kyekimulaga nandyagadde kirage banno benkikolera bamanye nti twetaaga okumultiplyinga bw'olaba omuyimbi ng'ayimba olulimi lwo ng'ate aluyimba bulungi opportunity muwe bw'oba ogirina yes ye takisobola era tajja kukikola nammwe mukimanyi ne bw'aba agambe mukagenda ayimbe kola kakasa nti agenda kuleeta omuyimbi atamanyi kuyimba okakasa lwaki tasobola kuyimbwa ne muntu akompitinga nze nkugamba ku muntu gwe mmanyi reigi anti kugambye kati kankuwe ekyokulabirako Western Region wali abayimbi aba kati gengenza okugambako n'abalala gye balina kati kankugamba abayimbi aba bana akuwe kolabo zaabwe agenda ayimbe ne T-Paul Yesu agenda ayimbe ne Omega Yesu anonye omwana gwe bayita Prince Exit anonye Matt Henry oba Valley Music bw'oli wulirayo kolabo eyo ng'omanya yakkiriza bye nali ngamba nti akolagane ne banne naye aba asobola okugenda n'anoonya omuyimbi nga Megaton ng'akuba lwaku bino ebintu tebitategeerekeka bya Jamaica Runyango tebitegeerekeka kati oyo n'ajja namwe n'abalaga nti nga bakola boost naye nga in actual sense yandibadde akola ne Prince Exit yandibadde singa akola olimba ne T-Paul naye njogera nga alaga nti omuntu alina lofit omuntu ayagaliza ate kati oyagala akulaga mbu tayagaliza gwe oba gwe kati kankubulire olimba lwange nasooka okukola olwahitinga mu Western Region bali baluyita nkwina omuliyita this song went viral on West naye nalukolerawo ku Tuition Booth wa DJ Cream kati ebiseera ebyo ne TikTok yali tenabeera nnyo famous ga bweri kati naye nze ng'omuntu nalowooza nti wenkubira ono kyali essimu nankoleyo ka clip ne nkapostinga ku Facebook yange at least nja kuba nina kye neeyongeddeko nga ndowooza mbu ekintu ekyo naye ajja kukola ki ajja kyagala wabula omwami ebigambo byanziramu singa nga mumukubira namwejjako mutima mulungi nakimanya gwendi naye talinake wakuba simu oba yakoleza baka ku WhatsApp namukubira essimu nze namukubira essimu oyo mwami direct ngaakulanga ki nti obutaddamu mukubira nze kenyini namujjako nembeera nga sigenda kuddamu mukubira okusinziira ku bigambo bye yaŋŋamba yanziramu atya nyinza obutabyogera kuba nze soogera bigambo bya kisiru naye byali bya kisiru nnyo azini nnyo nga bimalamu anyamaanyi nga mbutuufu nakomu akafaananyi singa nga bwe kibeera nti bwati bw'abadde ng'agamba abaana abamwetoolodde bonna abayimbi n'enkizuula nti bonna yali abajjamu ddaki amaanyi n'essuubi so nemujjako nensigala nga mpushinga oluyimba infact namukubira nga oluyimba terunasimbula naye nga nze ndaba nkoze video ennungi nkoze audio ennungi nga ndaba kati kyekiseera nenadduta nemukubira naŋŋamba ebyo nenyigamu oluyimba nenduta bwe naluta lwakola bulungi mu Western Region wali oyagala akuteremu kavaasi nodda naye njagala just ankolere ka clip naye akantu akatono bwe kati okamuluma kati nenjoka manya nti ekyo tekijja kukola musajja nemwesonyiwa nintandika neguno gwaka sidanga kumukubira yankubirako nga tata wange afudde tata wange yakamala ndoozi emyezi ng'ena ng'etaano afudde yankubirako ku makyawo nangamba Valent mbiwulidde konze byebyo nti kati muli kuki nga mbaddeko eno tukyali ku nsonga z'amaite biki kale kati ina gye ndi kusho naye mutuuka nja kuba nkukubirako konze kale nemujjako
taddanga mukunkubi yogera bituufu oba osajja omusika busisikasa ate kati nfaaki naye oyo musajja yafulumya oluyimba lwe bayita make away waluwulirako leave my way go away I waluwulira oluyimba lwe yafulumya nga nakamusaba challenge ng'olwanga alulaba katuze nyamba omusajja mwerufu kweli nga lazima si mwerufu nga nawe bw'obisaamu amaaso ogenda zuula nti si mwerufu okay omanyize ndi amazima tegalina kyeganzijako ate ganfuula ow'eddembe we njogera amazima wano enkyamba sirina kibuzo kye nti okumbuuza tubangenda kiddamu nga bwe natwogera kwamba saali yes nga tumaliriza bugambo ki bw'oyinza okuwa eri abayimbi banno naddala bali eri mu western tebaggwamu maanyi bambi temuggwamu maanyi the time is now akadde ke kano sawa zino mu western region tulinayo muyimbi oba babiri abasobola ndowooza kati okugambayo nti tugende ku freedom city oba tugende ku Rugogo kitegeera naye nze mu mentality yange mulimu nti at least mu myaka 5 tusobola okubeera nga tulina abayimbi wakiri 15 oba 2 nga bonna basobola okuyita ki Rugogo nga bola abayimbi bano bonna nti buli muyimbi ali wano almost abasinga bangi naye bonna baali bakubyeko ki Rugogo kitegeeza naffe tusobola kati njagala temuggwamu maanyi ekirala kigende eri abazadde mwena abazaala abaana naddala ba westerners gwe kyoli kyewatondebwa okubeera saagala kikubeere mutu nti n'omwana wo kyalina okubeera effe baatukuba emboko nyingi lwakugenda mu biduula naye kati saawa zino abaatukubanga emboko ffe tubasindikira sukaali ya biduula munfuna bulungi kati abaana omwana beera naye ng'omwetegereza olabe kyalina okuba oleme kumuimposinga ku kintu gwe kyolowooza mbu kyalina okuba n'okumufiiriza bye bigambo byange